thinking abantu webali nga bakyali mu byakulima ng'abantu balya mmere nnime abantu nga bali mu byalo kwegamba nga tewaliwo nnyo bizibu nga biriwo kati naye kati olwaleero ebizibu ebiri mu nsi bingi buli kimu kyaggula emisolo mingi abantu bali ku kibuga ennyumba za kupangisa okuzizimba lutalo toyinza kulowooza byadda mbu omusajja waawe kirungi omukazi naye naabanga asobola okukula n'omuwa ekikolo n'eddagala ze ndowooza kyandibadde kirungi nnaga nti okumuwa capital oba okumuwa amagezi mu oba okumuwa amagezi mu mulimu naye tosobola kuŋŋamba mbu ggwe omukazi mugulire ekizigo mugulire sabbuuni mugulire olugoye mugulire nika mugulire egamba I don't think it makes sense in 2019. Kenzo yogedde ku kintu ky'okubeera nti omuntu akola tubeere nga tunoonya ssente ffenna okimanyi nti eri omusajja tulaba essaawa eno nga tasobola kukkiriza mukazi we kunoonya ssente gamba nti agenda akole mwami yobaako ky'omugamba ayo talina buzibu ye bw'abyagala omukyala aleme kukola ssente ye omusajja kasitaba nga bw'akola ki bw'akyagadde yekkaanye muno kumpampampa ekikulu it's all life is all what you make it gwe bw'ogamba mukazi nti tokola making sure nti buli kimu oli willing okukiyingira okitegeera era ndabula abakazi bobeera n'omusajja nga yagaana okukola lwa bbuba naye nga letali willing kola bintu bino wammanga bw'akugamba nti tokola alina okukuwa buli kimu kyewandietaaze mu bulamu bw'ensi eno kubanga yagaanye okukola ate ekyokubiri olina making sure nti weetegekera senga abataliiwo kuba bw'aba taliiwo nga yakumanyiza nti yalina okukola nga gw'otudde kiba kitegeeza nti obulamu bugenda kunyigiriza ate nga abaganda balugera nti zikusooka nezitakubaawa so mwebeereremu akagambako kanyumira Kenzo ki ekyandibadde ekituufu kundabira mukyala oba nze ŋŋanze neesiimire omuntu ayinza ogamba naye omuntu ono alimu ku magezi ategeera kaŋŋende n'ono oba nze kennyini mmale kwerabira muntu netegeere ngambe nti yes let me be with this person okulabira tekyandibadde kibi kuba omuntu ayinza obeereyo nga mukwano goba muzaddewo baani n'alaba omuwala nga alina eddiini alina amagezi kubanga gyali gwe toliiyo naga omuntu ono andi mukwagaliza alabika alina bye neetaaga nga ye kati oba mukuleetera naawe n'olaba nga omwagadde osobola obeera naye nga bw'omustudy nga mpaka lw'olikola decision nti kati nange mukkiriza ng'afunye qualification z'oyagala no more time of course kyandibadde kirungi nnyo manyi kisinza okuleetera abafirika obuzibu kwe kugendera ku mitima gyabwe kyegyagala ne beerabira reality nti gwe bw'ogenda naki kyoyagala ne weerabira reality emaliriza ekukubye kubanga reality is life is real tekirivaawo nti reality yeebeera reality ensi weeri kati gwogigonza oba gwogikalubye oba okitegeera so kyandibadde kirungi omuntu n'osooka obeera ne munno n'omanya yono gwe neetaaga kubanga this is the person you're going to spend the rest of your life with kiba kitegeeza nti yeye ate yeggwe yeggwe oba oli willing okufeesinga buli kizibu kyonna ekiba kizze mu mbeera eyo kitegeeza nti omuntu wandi mu study nze nnyo n'obeera naye nemwekola buli kintu nemulwana nga tonnaba mugamba nti kati nkonfaminze gwalibeerawo ebbanga lyonna alina osooka n'akuwa you have to give me a reason why I should really be with you for the rest of my life. You have to be qualified. Vako bine bintu byogamba mbolokuba nkukwanye toyagaddeko nzoja kumpasa atu wachi bagamba mboja kola boti wachi walina kirungi ne tubeera nga tusoose ne twetegerezeganya buli omu n'ategeera munne n'amanya nti ono kubanga munnange omuntu gobenda osula naye buli kumaca buli lwaggulo omuntu agenda okugamba alina okubanga omanyi family wali weddeko n'omuntu maama wo lwaki osobola okubeera ne maama wo mu mbeera yonna nti oba okimanyi nti teri bamulala yoyo maama oba yoyo taata tine bwaba akuyisa ati osobola obeerawo kati kyandibadde kirungi era n'omuntu ono n'omuteeka mu bigere ebyo nti ono omuntu mwagadde ne bwali nkola ki nze sijja kufaayo kambeere naye nekyaswaza nnyo abantu okwambala kadaali ne muyita abantu ate ne mwawukana nga mwayita abantu mubanga abasirwaza ensi yonna muba muswadde oluswala olutabangawo. Kenzo yogedde ku kintu ky'okubeera nti nno omuntu ayinza okuba anoonya mukazi mulungi oba afaanana batya. Kenzo omukazi omulungi alina kuba atya? General appearance nti naalabika bulungi nti ayambala bulungi nti alina assets alina kaves maya alina biki omulungi alina kuba atya? Omukazi omulungi yandibadde ng'era naye wa bintu byanjawulo okusinziira ku choice y'omuntu.
nti waliyo oli ayagala akakali pretty nga ayagala sexy ate ne wabaawo oli nga yaga nti nze omukazi omulungi oyo alina empisa ennungi yategeera amangu yantegeera oyo mulungi kunze so kisinziro oli kyabayagala. Kenzo twine enkola yaffe egamba nti my first date like I'm meeting this person for a first time biki byandisaanidde okumanya mati bajja okwenyuma ne tuyitawo nyina abaana banandi bwenti nazaala wano nafubirwa wano nenkola bwenti ekintu bwekito kye kirina okubeera nga kyogera ku first time meeting sanga mazima muntu aba alina okutegeera n'akutwala nga bw'oli oba n'akuleka n'agenda n'afuna abalala baanaasobola. kakati nsabe ku transport nganza omukazi ompise tulina bwe tumiiti nze Kenzo like tumaze kali fine okulya tumaze okunyumya kati amasiibula gano nganza omuwala oba omukazi nsabe transport yantwala oba omwami alina okweyiyiza ngayo. Kisinziira muntu omwagaza ki omuntu bw'aba bano babeefuula nti balinamu omukwano agula mugule akuwe naye bw'oba omanyi nti olina muntu wo muli serious omwagadde akwagadde kiba kirungi n'obeera ng'obala situation ebyo ebintu mukwano baguyita mukwano teguliiko mbwani anaawaani naawe wenyini omukyalo osobola oba omusajja ka transport bw'obanga omwagadde nga olina kyomwagaza nga kyomwagaza kukuwa ssanyu na laavu osobola omuwa transport naye enkya n'amukuwa naye bw'obanga bintu bya mukwano bana abasajja abakwana okwo omukwano tebagugula they don't buy love. Era nze bwe ntunuulira abantu abakulembeza ssente mu relationship mbalaba nga sibamala banga omukwano it's mukwano bw'oba onjagala kati bw'oba ogamba nti nno njagalako ssente ekyo nakyo tukitegeera nti ono anjagala naye ng'ayagala mwoyo ku ssente eyo laavu eba yagula kwegamba abantu bw'oba owulira nti onjagala byaddala onjagala olina okunjagala okwagala bakuyita kwagala saagala ate tukutwale wala tukuteekemu ebintu bingi okwagala bakuyita okwagala bw'oba oyagala munno oba omwagala tosobola kubanga oyagala munno n'omulaba awo n'agana omubuuzo olina omubuuza walidde okitegeera naga nti ye oba nedda bw'aba ye ngomugagudu bw'aba nedda ngomugaky ekyaganye lwaki tolidde bwakuga nti munnange nolwaliro sinaamu yadde 10 tosobola kubanga olinamu wadde oli mukazi n'ogana omugulira ekyokulya lwiri obeera muntu ng'ate munno omwagala omwayo kuno mugowaye genda ofune ekyokulya nti eryo gwowa n'akifuula muze nti owaaye madamu alina okumpa kandi kati abo beebu era abalina amagezi ago nze njogerera abantu abategeera abalinamu ku bwongo kuba mbulina nze abantu abatalina amagezi sisobola kubogerera kuba simanyi ndowooza zaabwe. Kenzo kyandibadde kyavunaanyizibwa osanga omusajja olwedde nga yakolamu alinawo kasente kozulide tubalabye bangi nti omusanga mwavu bane nga talina kayina nga asula na wansi Kenzo n'ogumma n'ogawaye kanjagala omuntu ono tutandike naye bayida basenge bafuna sente Kenzo beerabira tyoni omukyala gwe natandika naye kati ovula abala ensangi zino bagamba nti kanyana n'omusajja wedde alina kayina alina keyeekoleddewo alina ka ewatuuse goloza omuntu oyo aba n'endowooza ye nga nkyamu naye era balina okumanya nti you have to get something for something okitegeera tosobola kusanga musajja yeekoledde sente ze n'obeera naye n'olowooza nti anaakuyisanga bwe yandikuyisiza nga mukoledde wamu era alina ekitiibwa kyabakuwa nga mukoledde wamu ate alina ekitiibwa kyatakuwa nga temukoledde wamu nti omuntu gwe mukoledde wamu oba olina w'omutwala gwe mutakoledde wamu era oba olina bw'omutwala abantu bemukuze omuntu gwe mukoledde wamu bw'afuna n'akyuka abo gye bali era n'abakazi bangi nze bemanyi ng'omusajja yamuweerera ne mu ssomero bw'amala okutuuka n'afuna diguli n'akola biki ate n'atuuka ekiseera ng'alaba ono omusajja oba wa wansi ku ye naye n'akyuka abantu bonna bakyuka side zombi lwakuba nti ebiseera ebisinga omusajja ono anyigirizibwa nnyo like for example today waliwo simanyi educate girl child simanyi ekisaakaate simanyi biki omuwala afiibwako nnyo naye mulenzi teri amufaako omulenzi yekifeesi yakuba enzigi ebiseera ebisinga kyabawagala bye basinga naye nga wandirabye nti nno abavubuka teri abafuuko naye nga abavubuka be beekalakasa ku makubo abavubuka be bakifeesi abavubuka be basala ensawo be banyakula obusimu naye ate teri abafunira misomo gyanjawulo naye buli kaseera omuwala ono bamufaako nnyo simanyi lwaki nti kyonoonye ne society olw'ensonga omuwala amanyi bamufaako nnyo so nabo begendera batyo naye ndowooza twandibedde nga bazungu abantu abazungu omanyi engeri gye beeyisaamu
akeera ku makya ng'akimanya alina okukola abeere bulungi no matter what. Naye abawala ba wano atandika okutegeera ng'akimanya omusajja alina omukolerera. Naye kanga ng'ali mbasajja 7 talina ate n'acomplaining. Kenzo tebuuza nnyo kino kibuuzo kigambibwa nti bannange oba omusajja musanyuse ntya oba mukolere ntya oba muyize kakigo mulowooza abasajja baagala kibonga bo bonna generalize ti musajja nga ayinza okubakala fine ayagala nnyo ogenda out ayinza okugamba nti agala nnyo mbeere nga mufaako naye bwe gamulinga gwe Kenzo olowooza abasajja bonna generalize baagala ki? Abasajja buli omu ayagala kiki beera n'omuntu omubuuzi oyagala ki oba mu studying olabe kyayagala. Naye ndowooza omuntu buli muntu yandiyagadde nnyo muwa emirembe. Abakazi b'ennaku zino balwana nnyo okulaba nti akwefunza nga buli mulimo gwonna gwakola mu bulamu bwe gwa kwefunza n'amakinga sure nti abeera alingiza mu ssimu akubira abantu b'oyogedde nabo abawala aboogera naawe abalumba oyogera nawe badde omugamba ki naye ng'ate yandifubye nnyo okulaba nti mwekulaakulanya kati ebbanga lyamala ng'alwana n'abantu bano oba okulaga ensi nti akwefunza yandimaze nnyo ng'akola ebintu ebiri developmental so that osobola okubanga omujajinga n'abantu abalala boolaba eyo ogambe nti n'abantu bonna mbalabi naye ono wanjawulo okitegeera okumulwanira tekikufuula wanjawulo okitegeera naye okukola ebintu ebigenda obbazimba mwenna oba okumuwa amagezi amatuufu n'akomawo eka n'omuntu n'omugawo olunaku lubadde lutya weewaganye oza twandikoze tutya kyekyo kyekikufuula ow'enjawulo. Naye ate abawala balwana nnyo okwefunza n'omulanga akoze drama ayomba na buli muntu okitegeera ayagala mwekubya ebifaananyi nga mwekiisinze ayagala mwekwate alaga ensi nti yaliwo ayagala mwomulere ayagala omukole kino omukole kiri egamba abantu ng'abo nabo balina entegeera yaabwe naye ndowooza muntu yenna omugezi yandibadde afuba nnyo okulaga omusajja nti wanjawulo ku balala. Omusajja muleka agenda akola ebyayagala eyo naye yennyini magezi gajja ku calculating agamba abantu bonna mbalabye ow'amagezi yoli. Mumanyi tujajinga nonga nti mnange ndaba alaba mpita ayita naye omuntu ono asinga kubali okay mutu wa jaji ana abakazi solo kwera katufuna mu kyekyo kwiga Kenzo ne kyaji kino mukwano nti abasajja babo bane bayitawo ulenzo kusanga fine ngulusi nakulowoleza nti kino bwe kiti uliza kwa mukazi wange lya mugamba ko izo kubali bwati nengo omuntu oba ofunye baba wango ina mulye bwe ina di controlling otanga kwa omusajja nze ndowooza ebbuba lyandibeddewo okubanga okwagala kuleeta ebbuba nekyandibadde kirungi omuntu n'abeeramu n'amagezi mu mutwe n'akozesa common sense mu decision gy'agenda okukola kibi nnyo okubeera controlled by emotions. It should have been better to be controlled by reality. Namanya nti omukazi mulungi abamwagala balina obaayo naye abamwagala nkoze nti okubalaga nti nze nsinga era n'omukolera ebintu ebigenda omulaga nti bali wonna wadde bakukwana naye ow'enjawulo yono era nga omukazi bwe twamukoze wali n'omusajja naawe olina okukola ebintu ebikakasa okulaga omukyalo nti gwe omutuufu so tekyandibadde kituufu odda ku muntu oteka ku pressure esimu ogimugjeeko ogyasiza kati bwe bamukwana kirungi kubanga oba otegedde ensi emwegomba bwe batamukwana oba watomera. Kenzo madamu ebatamukwana madamu ebatamukwana bo manyi nti no watomera buli mukazi naba omuntu gwe bateegomba bako oba wafuna kyekyo Eddy Kenzo bakuddiza abantu Eddy manage ebiseera ebisinga abasajja batugattako abaami abalala oyinza olowooza nti gwe number 1 wakimala wakigala gwe madamu wa waka neno owulira tate munange aliyo mwami wange alina bwe yanga seekeeyo ebbali kulowooza kiva ku ki tusobola okubeera nga tutangira ekintu kino kiva mu nkola bbiri omusajja wasobola okuba nga mwenzi nga ye talina discipline eyo oba gwe wennyini osobola okuba n'obuzibu n'asalawo anoonya option enaamu emirembe agala kugoba kubanga mulina abaana mulina ebyokukuuma n'agaana naye kati kamulekewo wabula kanfuna omuntu agenda okumpewezanga ye nzija mpe stress ngende bandabirire namanja akujjanga omuwe stress agende gyafunira emirembe enkeera. Kenzo dine yaffe ekkiriza bana mayinza ne mukazi musiraamu ndi mukyala Haji ekkiriza bana Eddy gwe mulinga gwe olina nti akategamba nti nyino beera ne bamadamu bana nze Haji munne yangamba ndiyonze ka nganze ntegeka eyo sigirina
kisinzira ndowooza omuntu ku mutima gwe nekyaba ayagala. Oli bw'aba ayagala abana tewali buzibu. Naye nze sirina ntegeka eyo. Kati bano abali abana, abali ababiri, abali abasatu baako kyongambira omusajja omusiraamu atali mwenkanya mwebali sigwani Eddy abekubira side nagamba nti eno ye wahaja tinamba emu yansingira ekintu bwe kyo kibaba bekubira side. Anti baba bekubira side okusinziira ku ngeri enneeyisa nabikyo manyi munne abantu tebagala nnyo okukkiriza defeat ate amazima galuma. Naye omuntu wakuviirako n'agamba ndi yansingidde era abamusingidde abatalimbi gw'olina kwetereza. Birimu enjawulo. Birimu enjawulo. Nti ono madamu yasinga. Gwe tolina ba favorite persons. Weebali bayite. Era ensi bwete bwetambula.